tutandika na Luganda. Weewo ebyokwogera leero sirina bingi kubanga ebisinga nabyogera luli. Wabula ekimpitiriddeko mbadde neebuuza nti abakazi bano abali na magistrate na prosecutor bamanyi constitution byeyogera, bamanyi ekyetaagisa mu bigambo bya bail, kubanga nga looya waffe bw'abadde agamba mu Uganda muno principle y'etteeka egamba buli muntu yenna ali innocent ki mu Luganda? Bw'ogamba talina musango bajja kugamba nti gyeguli. Katukozese innocent. Mu Uganda buli omu yenna abeera innocent. Kujjako bwe banga bamutadde mu kkomera n'awoza ne gumusinga ne baleeta evidence obujulizi bw'ogamba nti nedda yakoze bubi. Kakati kyova olaba twateekako bail. Nze naliyo mu constitution nga tugamba abantu bangi bagenze mu prison za fomu ne babonaboneramu n'amala omwaka myaka ebiri omusango teguliiwo, bw'amala bagamba genda teri musango. Kyova olaba bail kiba kitegeeza omanyi omuntu bwebanga bakukwata bagamba accused person, bakozesa ebigambo allegation, kiba kiri alleged nti omuntu ono yasobeza. Ate namwe mukimanya abantu bangi kyeva omulaba abalala emisango bagisinga baba balimbye ebiba birala baba tebabitegedde. Kyetuva tugamba munnange omuntu bwe mukwata mu Uganda principle is you are innocent until proved guilty. N'olwekyo kubanga oli innocent bali nga bakyalonda evidence nga bakyanoonya obujulizi obugenda kukwasa nti osobeza olina omusango, baleme okuleka mu prison bakusumulire ku bail. Ne bagamba oba ogenda kusumulwa ku bail oba olina abantu abakwemerera bakwemerere oveeyo. Okiwulidde etteeka bwe ligamba. Kaakati juzi twajja wano kusaba bail ya Saara. Abayima nga kwe bali. Kaakati bali ne bagamba Saara tetujja kumusumulula, bail tugiwulidde mugisabye naye mukomewo 21 oba ennaku zaaliddi ndowooza kati ziri wiiki 3 oba Saara ali mu prison. Awo tebalina evidence, tebanagireeta, tebanatulaga kintu. Ne bagamba kakati mukomewo 21. Ffe tubadde tulowooza nti 21 olwaleero. Era omukazi yagamba kagende yeetegeke bajje batubuulire. Tuzze nga tumanyi nti Saara bagenda kukola ki? Kumusumulula ku bail. Kubanga bali bamusibye election zisooke zikole kizikwe. Ndowooza kiri kye nabagamba nti baagala election zonna zisooke zigwewo. Tokiraba? Kati tuzze wano katumanyi election za president nga bwe ziweddewo. Saara bajja kumusumulula kubanga n'omusango ffe tetugulaba. Na bano ba prosecutor tebalina kintu kyonna kye bagamba, tebanabitandika. Kati bwe tutuuse wano ekimpitiriddeko omukyalo oli prosecutor DPP oba state attorney n'ayingirira bano ba surety abayima betwaleeta distinguished people n'agamba nti honorable Win Kiza ayali leader wa opposition mu parliament, omukyalo yali distinct integrity na buli kimu kyonna, is a very elegant leader woman omugwanga muno, nti oyo talina kyali kubanga bagambye ngufooma. Now kakati mbuuza nze Miria Matembe wano mbadde maze emyaka yange 2 nga bangobye ngu ne bankasuka eri mu dustbin ngu ndi fooma. Kakati emyaka eyo 20 ngimaze anandabirira. Omukazi ono state attorney n'agamba nti oyo omukazi oyo fooma talina kantu, talina na sente, teri ekiraga nti talina sente zimulabirira, anti bali mu sente za movement. Bo balowooza nze mbadde neebuuza kakati tulina kuleeta President Museveni wano n'aba speaker n'abantu ng'abo be banayimirira abantu kubanga bagambye tebalina title deed, tebalina kasente konna akalaga nti bantu
bali wazze okuyimirira omuntu. Owokubiri, Her Excellency, former ambassador, Idi Sempara. Omukazi oyo yali ambassador mu Uganda, wa Uganda, Denmark, Norway, everywhere. Omukazi oyo akola emirimu distinguished work oyo Sempara. N'avaayo nga ali mbamanyi integrity. Ne kati abadde ali mu NUB, INT. And mumanyi abantu ba INT bali integrity. People of integrity, educated, intelligent. N'agamba nti kubanga ali former ambassador, tasobola, she is nothing, talina kyali, tasobola kuba gundi surety. Kati on the basis of that, oli n'agamba n'abalala abaami, wabaddewo abaami abali distinguished, n'abagamba nti bonna bali nothing kubanga tebalina ttaka, tebalina ssente, tebalina, nze binsobedde kubanga bulijjo bw'oba oapplyinga for bail. Ebyo ebyokugamba nti surety ateekeyo ssente bwe ziti oba ateekeyo title deed oba ateekeyo, ebyo babireetamu nga bamaze kuwa surety nga bagiwadde. Kaakati bw'otuuka mu parliament mu kooti wano oba weetaaga identity card yo ne leeta ya LC. Balwoke babisome, bwe bamala bakonsideringa bakuwe bailo bagambe nti mwe ba surety muleete title deed oba muleete ssente bwe ziti. Naye kaakati ono prosecutor state attorney ng'agamba tebalese, balaga tebalina kye bali, tebalina ssente, baavu, tebasobola. Kati oyo state attorney ki? Kaakati omukyala magistrate kambabuulire kino ekintu ekya bailo. Omukazi yandibadde adjourninga n'agamba I have adjourned for mu afternoon, kati mugende kansome bino mpandiike judgment yange mukomeyo nga ssaawa 8 nkole ki njibasomere. Naye mazima omukazi n'asituka n'agamba nti mbawulidde naye saaladdeyo mu prison abeereyo kutuuka 28 ndwoke ndabe mbawe judgment yammwe. Kaakati nze ebintu byonna mbiraba ne ngamba nti bano basoma nga looje nasoma sibategeera. Bano constitution kubanga mpozi nze nakola constitution oba bo tebagimanyi, naye ba tebagimanyi batuula batya ku benchi. Kale byebyo bya Uganda mbirabye bwe bityo bwebiri.